Pawulo mu ddaame eryo lye yankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yabaamusikira akumekume banne. Yafa yanfiira mu ngalo bamisaaki bakimanyi twali nabo, mukyala Robina Bisirikirwa yaliwo, naye saalaba omuntu wa Pawulo oba muganda we kubaabo abesaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro. Era tewali muntu eyeeta muganda wa Pawulo Kafeero nga gwazaalibwa ne taata we eyaziika Pawulo. Naye okujjako nabalaba mu ntalo, kituufu nti mu kufa nga Pawulo alaba obulamu nga bukendedde, yankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi. Era najjayo peeni, Robina ye yagireeta Bisirikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame. Naye olw'okuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi, kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti talina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye. Omwana yenna bwe galibwa nnyumba aliva nga gy'avudde alijja n'awummula, bw'amala n'agenda. N'agamba nti entambi ze ndese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibalyowenga emyoyo. N'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange, era n'andagira nti bwebanga tumuziika nga afudde bagiteekeyo mu ntaana, era nakikola. N'afulumya n'agamba Robina asooka afulumemu, n'agamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange, oyo omukyala wange kasita akyaliwo Bisirikirwa ajja birabirira, naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo, ayagala n'agenda, ayagala n'abeerawo. Eddaame eryo lyogedde ery'ebisembyo lyabyogere oba nabyo byali biwandiike bulungi nnyo, era abafamire bakimanyi nga ensasagge ze ngenda okugamba twatuuka paka wa Administrator General nti bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyagwe Masaaba, nga ttiimu evudde Makindi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi, omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu, omuzeeyi Naŋŋanda, ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'okukyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Pawulo, era nga bagobamu abaana Baswazi, Bannagawa, Basimoni, nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu, nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteeking over ebintu ebyo. Naye ate nga nze Pawulo mu ddaame eryo lye yankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yabaamusikira akumekume banne. Twalina olutalo lw'amaanyi, ekyannyamba ebiseera ebyo nali nkola ne General Tinyefunza, naleeta security nendigezaako okulaba, nendeeta poliisi y'e Kajansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe, ne bakwata emigo ne babagamba tugenda bakuba muve mu nju ya Pawulo. Kuba Pawulo yali muganzi nnyo ku kyalo, nga abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu. Olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba, kwaliko n'omwami oyo eyabavuganga yali yawasa mu famire eyo, mwami Dubai, ne bajja era ayinza okuba omujulizi. Olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Pawulo, bintu ne byogerwa. Naye kyannuma nti mu wiiki eyo ey'olutalo gye tuziise nga bye ebintu bya Pawulo bifuluma bufulumi, bakola ki? Mwalimu seeti z'ebyuma, mwalimu ki, mwalimu ebintu eby'ebbeeyi, naye nga beeyita abafamire ye bali mu kutwala bintu. So kitegeeza ki nti olutalo lw'ebintu terutandise kati. Kyova olaba nti nze abaana ba Pawulo Yesu bakyala be nabalabanga, era n'abaana mbamanyi abamu, abakkirizibwa n'abagaanibwa. Naye nze ebbanga lyonna buli mwana gwe nalaba mbadde muyita mwana, naye era kyemmanyi abantu abeeyagaliza ebyabwe be babaawuddemu nti ate babakebere endagamuntu. Ekyannuma nti ne mwana eyali alina okusika Pawulo gwe yalaama mu kiwandiiko kye yankwasa, Simon si ye yasika. So nemmanya nti kati bano balina ebigendererwa olw'okuba nti bo beefuula nti bafamire, nalina okurespektinga ekyo. Nembagamba nti nze eddaame lyammwe ndibakwasiza wa Administrator General, nendikwasa mwami Mandeevu mu maaso g'abakyala ba Pawulo, ebyange ne bikomaawo. Naye of course nasigala nga monitoringa, nga ndabirira abaana ng'omukulu bwe yaŋŋamba obbakuza, era abaana mbakuzizza. Nensobola nti nakuuma ennyumba eyo ne yali yandibadde yatundwa nadda, amataka n'amapuloti gonna byandibadde byaggwawo dda. Era we nebaliza Robina, kubanga Robina oyo teyazaala mu Pawulo, naye
yagezaako nnyo nga nwana naye nga mugamba Robin oli abadde bbaawo tokkiriza bintu bya bbaawo bya kutwalibwa bwe bityo kuba ne bwogenda okukebera ku ndagaano zonna kazibeeza mmotoka kazibeeza amataka nabeerangako n'omukono ku myaka emito egyo kitegeeza yali anneesiga nnyo kuba twasulanga mu nju abantu abo babiri. Kino muzimba ki? Tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi tukubye okuva ku plan ne wano wenna ne wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko. Nze Lujja banyabo ne basebo abatugoberera okwetola ensi yonna nkomyewo n'omukulu ono Mustafa owalihira Construction Company Limited era nga wano tuli ku site refresh ekyateekebwa mu ssomero lyaffe eddungi agenda kubanga atubuulira bazimba kiki kino kyenkakasa bwe obudde mu bukutte okusinziira omulimu guno we gwatandikidde ne we tutuuse mu kaseera katono. Kale sooka obeere ng'obambuulizaako tutandikire awo ebigambo. Okay, abatulaba Captain nze Nsubuga Mustafa nkola ne Al Hila Construction Company tusangibwa ku Grand Imperial atwetaaze enamba zaffe ziri 3 zonna nga baziragaawo. Kakati mbalamusizaako balamusiza ddala tubadde tuludde okulabagana mu kamera muno naye mukisa kya Mukama Captain yetunoonyezaako era omanyi tuli mu mwaka nga gutambudde wano abantu batandika okukuba plan ez'okuzimba oba okutuukiza ebirooto byabwe in terms of construction kati kiba kyabulyaza amaanyi obutabalaga abantu batuufu basobola bakolera mulimu mulungi oba nfuna bulungi so abatulaba Al Hila Construction Company egenda bakolera bintu ki mu construction. Okay, kati Al Hila Construction Company tuli bagazi n'okusinga omuntu kyandikoze eki kyandirowoozezzaako. For example kati nga omulimu gwe tuliko twagutandika from zero. Engamba from zero kitegeeza tukubye okuva ku plan ne wano wenna ne wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko. So twayerulawo twakuba plan ate nga ne plan yino tugikoze eki gitadde mu nkola. So tuli bazimbi okuvaira ddala wansi mu bigambo mu plan tubiteeka ku paper mu plan ne tubiteeka ate ne mu bikolwa ng'ekizimbe bwe bakiraba. So nga ate tuli mu bintu ebyenjawulo tuli mu masannyalaze tuli mu tiles tukola biodigesters bangi nnyo batumanyidde biodigesters naye tobula Captain mutunoonyaako mu bintu kati nga bino ebyokuzimba kuba nsonga nti baali bali sitaaka bamanyi bakola bukozi ki biodigesters. So kati awo tuli basajja bakuba ekintu mu ngeri ya njawulo bagazi n'okusinga kye mulowooza. Bulijjo njagala okulabako we bazimba mu kifo nga si kya muswetwe nga ekifo kya lusozi kiserengeta. Bulijjo mmanyi ploti wezityo zibeera yakusala terina kyosobola kukolerawo naye olwaleero kati mbuli ano mwakoze mutya okulaba nti ekizimbe kiri mu layini ate waserengeta. Kakati ebifo landscapes ezirimu ezislidinga ziri a bit tricky. Waliwo esliding ekisusse ate waliwo eslidinga ekiri moderate. So osobola ozizanyisa zombi bwe kyowira kyoyagala. Kati eno yaffe yali esusse ng'eserengeta nnyo kyovula twatema ne tufuna omuseetwe twagwekolera. Naye ate waliwo endala gy'osobola otuukako nga kaserengetamu katono kitegeeza omusingi gwo oba obuzimba gujja beera muwanvu nnyo emmanga eri gye kaserengetera ate eno gye kava gujja beera mu mpimpiko. So ewaffe gwe guno gwe twafunye kubanga almost wonna twakoze twakoze nga wali flat. Kati ekigulumu kino ekiba kisigadde ekyengulu wano we mwatemye wano kati kyo mba mugenda kukikolera ki kuba kati ndaba eri waggulu essomero gye liri wansi eno ate ne mbanga gye musetinze ekizimbe wano wagenda bba watyo olwo. Kakati wano eno era nga olaba ettaka nti nno bwerusukkanga mukoka ayitako nnyo liba litandika okuserengeta liserengeta likulukuta oba nga olaba erosion. Kakati kye tujja okukola mu ddeeyo tujja liteekako retainer oba ekisenge ky'amayinja kirikwatire wamu. First of all kinyweza ettaka ekyokulala kijjayo beauty y'ekifo
kubanga ekizimbe nga kino eno ngeri nga tumaze okiteekawo letwala leka nga ate wafaana we watyo tulina okwongera obeautifyingawo ate n'okwongera obugumu bwawo. Kati awo kyonna kye twakwogerako kibalaga obukugu abasajja bano bwe bayina mu nkola y'emirimu. Kati tudde ku mulimu gwe nnyini kino muzimba ki? Kakati abatulaba bassebo ne bannyabo wano tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi. Tujja batwalatwalako eyo balabe naye nga 3 days njazikuwa balabe kinaabeera nga kiwedde. So tuli mu kisulo ky'abayizi kigazi bulungi ate nga kirimu ne space emala. Government ennaku zino erina restrictions nyingi nnyo ku bisulo by'abayizi. Erina back exits ezimala nga olabye mu bujja olaba ku 3D yaffe ate n'ebirala bingi nnyo government bye beeyagala mu bisulo naye nga specifically olwaleero tuli ku kisulo ky'abalenzi. Yes. Kyemuli mu kuzimba. Tuliwa wano? Eno tuli Kasanje. Tuli Kasanje okutuuka e Kasanje abamu bayita ku kyettaka abalala bayita ku mazzi na Kiwogo. Kitegeeza mu buli kitundu ky'eggwanga mutuukawo? Yes, mu buli kitundu ky'eggwanga tutuukayo. Tukola mu ggwanga lyonna whether oli Arua, oli Karamoja, oli Ntebe, oli eno Kasanje nga gye tuli mubamu tukola ki? Tutuukayo. Just abakapitoni mu abalala tunoonyaako naye nga ffe tutambula nga ffe. Muzimba kizimbe kya kalina oba muzimba kya wansi? Kaka kino tuzimba kizimbe kya wansi si kya kalina. Si kalina. Empagi zino zaaki ze mutaddemu? Okusookera ddala ndaba beam ku musingi yeetooloola then ne ndaba ne column ezambuka. Ate kizimbe kya wansi lwaki? Kakati kakati beam eno eyeetooloola omusingi eba yakunywereza wamu musingi gwaffe beam. Omusingi gwonna kuba ng'olaba muwanvu, omusingi muwanvu bulungi. Ate ogwongera obugumu bwagwo tukola ki? Tugukola ki? Tugusiba. Njagala Tony tudde wano mu ange eno balabe ku musingi gwe twogerako. Balabe ku biimu eri waggulu w'omusingi oba ogulaba wano. Biimu yeeno gye twogerako eyise ku musingi waggulu. Ati oluvannyuma lw'okuzimba biimu sooka otuyisemuko mu nkola eno ebeera etya nti muzimba bulooka kino kye bayita bata mwenda? Bulooka ya mwenda. Kati bwe muzimba mwenda sooka otuyisemu mu mulimu ogwo omusingi gulina vaayo gutya obulungi ne ku kifo we tukoledde. Kakati omuntu waffe yenna ali eyo ekizimbe kyolabika obulungi ebizimbe bino ebiri modern ennaku zino ekizimbe kino bba nga kikoze eki kisitufu buwanvu kisitufu bulungi. Okusituka okwo kutandikira ddala muki? Omusingi. Tobula omusingi gwaffe muwanvu so nga ate leba ogiraba eri wansi naye musingi muki? Muwanvu. So nabwe ekyo wadde ate ng'omaze ogusitula ate olina obba nga omusingi gwo muki? Mugumu. Ekisooka bulooka olina zimba ya mwenda buli omuzimbi akimanyi. Ekyokulala nti tuteekako eyo running beam okwongera okukwatira omusingi gwaffe ki? Wamu. Wambuliza ku kya columns zino. Columns zino? Kakati columns ezo ekisookera ddala ziviira ddala wansi eri. Mu musingi? Mu musingi wansi kuba tuziyiwa bases. Kakati omugaso gwa columns zino eno ate waliwo endala ezigenda okuba nga zisalamu bwe ziti eri waggulu. Nga basereka? Nga tebannasereka. Wall plate. Zigyera ayitamu. Ekikulu kya byonna just kwatira kizimbe kyaffe kibeere wamu nga kiri solid. Then ekirala zino columns zino ruufu yaffe zijongera ki? Support kwejja obba nga ekola ki? Ewummulira bweti. So basically support nakwongera ki? Bugumu bwa kizimbe kyonna nga kyekutte wamu. Tuyisemuko mu plan kigenda kuba kitya? Guli mulyango kiki? Side eri biki bye mutaddewo? Kakati ndowooza okutandikira kubanga eno ye maaso g'ekizimbe eno. Kitunula ngulu? Kitunudde engulu. Mu biri ebirala? Mu biri ebirala. Kakati ekizimbe kino kiriko emiryango 3. Kuliko eminene 2. Ogumu guli endi eri, omulala guli side eri. Kuliko emiryango 2 eminene. Ya fuuti
mukaaga. Okay. Yes. Then kuliko guli eri yandibadde nga emergency door. Tino in case oba aliwo ekizibu kyonna oba muliro mu dormitory. Abaana babe n'emi exits nnyingi ezikola ki? Tebalwanira miryango gino gyokka. Babya ne exits nnyingi ezikola ki? Ezimala. Then ate era still madinisa muneeno government is regulations ze mbadde gambako. Madinisa g'ebisulo nga bino tebateekamu bwe bayita bubbagala proofs obuuma obwo just ndabirwamu zokka. Ndabirwamu zokka. In case omwana nga omuliro guzze bamenya bumenya ndabirwamu abo bayitaawo bala bayita ena bala bayita eri. So basically exit emiryango bwekityo bwe giri. Kati kino kyonna nga bwe bakirengeza wakamera baffe wakibalaze yonna sleeping space. Mwana onna bagenda kwebakawo. Bonna bagenda kwebakawo. Balenzi. Bonna bagenda kwebakawo. Side wali? Akati side eri omulyango guli eri bwe balengera eri waliyo ebiyigo ebyabayizi. In case omuyizi azuukuse kiro tayagala genda bweru eri manju kukola short call oba long call ayingira mu mulyango omwo mulimu ebiyigo. Olwo bana abayizi akomyewo kiro ayagala anaabira omwo munda nga tafulumye nnyo eri bweru. Yes. Kati mugenda bikola mutya nga bikyasobola okukuuma obuyonjo bw'ekifo kino nga weebuli kyovula oluusi tulowooza nti kyekibitwaza wabbali wa ddoomu. Tugenda kumatya ddoomu ng'etukula ate nga n'ebiyigo byaffe biri munda mu ddoomu. Okay. Kakati ekyo kyennyini bw'okyogedde bwe mulyango guli bwe mbadde nkulaga oguli gwe teguli mu ddoomu munda bula ate guli side eri. Omulyango gwo gwa warden oba matron. Omuntu asinga obuvunaanyizibwa ku dormitories ezineeno abeera matron oba warden. Yavunaanyizibwa ku hygiene y'abaana, ku security y'abaana na welfare yonna eyaki ey'abaana. So it is up to the matron okulaba nti biri bye tuzimbye bikola ki biri mu proper hygiene ne proper shape okubeera nti tebirwaza ki bayizi baffe. Ate nga bisobokera ddala. Kuba ekyobuyonjo kikwata kuggwa atulaba. Level y'obuyonjo bw'oyagala bw'ofuna. Bw'otakoleredde tojja bufuna. So warden agidde ddala ku dormitory kwennyini. Sebo. Era ayinako ruumu ye eri planned bulungi agenda bbanga asula awo. Mu kyo ki kye tufuna warden okubeera ku dormitory y'abaana? Kakati buli warden wabeera ng'ali kumpi n'abayizi oba matron kitegeeza ajja mmanya mangu omwana omulwadde. Safety y'abaana era naye ebeera guaranteed. Then n'obuyonjo omanya nti ono omwana gundi afuka tojja mwebasa katanda ka waggulu mwebase katanda kaki ka wansi. N'omwana akweyabiza bulungi kuba aba akulaba awo mangu kyangu okujja nagamba madamu ndi mulwadde oba masa ndi mulwadde. So kyangu kyovula twagitadde awo ruumu ye era nga zi bulungi nga bagibalaze. So bwegye emigaso egikola ki ekirimu. So oluusi kati waliwo oli agamba yi bannange nga tuvudde ku kyaffe kiri ekyedda kuba twabeeranga mu kidomitri kimu bwekiti nga tugendeyo ebiyigo biri eri bwega buli kimu nga kyesudde waakyo naye ndaba wano muleese kipya. Tuleese kipya kubanga essomero likyasabye ate n'okubeera nti ng'essomero nga lyo ndowooza lyandiyagadde patron w'abayizi abeere nga abali kumpi. Buli Abannayuganda omugaso gw'okuzimba ekizimbe ekirina plan. Yes, omugaso emingi ennyo egirina kirungi nnyo okubeera n'ekizimbe nga kirina plan lwa nsonga gavumenti ennaku zino ebali bubi era bamenya ebizimbe bingi naddala ebyo biri mu ntobazi tebeera na plan kubanga tebasobola ku approvinga plan ng'oli mu ntobazi. So ekisooka gavumenti ebali bubi. Ekyokubiri ogenda okuteekawo n'eno ekizimbe kitegeeza oli ku same page gwe azimba contractor ne client mubeera ku page ki kubanga ku paper muba mukikola ki mukiraba size zennyini ze mwagala z'abayagamba. So migaso mingi egikola ki n'okwewala okumenyaamenya kuno bw'obeera nga ozimba ekintu nga tekiri ku plan kitegeeza n'ogenda mmenya ate kino kikyamya ekimenya ne wana eno okola kyennyini ekirikola ki ekiri ku lupapula ekiri ku plan ku blueprint eyo tuba twakola ki twakuwa. So plan muzettanire bannaffe. Ndowooza ekwewaza n'okumenyaamenya okwa necessary okwo abantu bamenyaamenya ennyumba yagitandika etunudde eno tugenda omumaliza ng'etunudde walala ate uli n'ajja n'agamba engineer wamalirawo space yange ya parking byonna bina biva ku ki butaba na plan. So wati wano wonna mwa planningiddewo. Yes, wonna wali planned bulungi
ngera ojala abo 3D oba bu sketches ojobulaba. Wano project mwina weno yoke ya dormitory oba mwabazimba n'essomero eri. Kakati waneeno twatandikira muzikiti. Essomero twatandika litandise twajoininga litandiseko naye omuzikiti twagukola ki fe abagukwasaganya era kati batwongera project eyaki eyokubiri. Tegeeza abantu nti mutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era oyongera okwenfasizinga Alihira Construction Company byekola services zeegaba eri Abannayuganda. Bannayuganda bannaffe abali e Bulaaya, abali mu kyombo kya Buwarabu, abawangalira wano e Uganda, abawangalire Ankole, byonna ekitundu ky'ensi eno. Ffe Alihira Construction Company tukola emirimu mingi egiri mu kigambo construction. Ebigwa mu kkowe eryo mwe muli okuzimba nga wano we tuli olwaleero, mwe muli okola biodigester septic tanks, mwe muli okola plumbing, mwe muli okola electrical installations, okusiba tiles, okusiba pavers, okusiba talazo, byonna ky'omanyi mu kuzimba. Namwe ekyo era mwennyini mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba. Mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba. So nga ate twagazwako emabegako awo twayongeramu mu kampani yaffe n'abasaveya bali eyayagala kupunta ttaka lyo era ffe solution yammwe. Enamba zaffe ez'essimu zonna 3 weeziri awo bazibalaze, tusangibwa ku Grand Imperial Shopping Mall. So far wano twakamalawo bbanga ki? Kaakati waneeno olwaleero lunaku lwa Kutaano. Lunaku lwa Kutaano ng'omulimu tugukola ki? Tugutambuza. Mu nnaku 5 mukoze mbiki? Mu nnaku 5 tusobodde ground clearance okutema twakolako nga 1 week before. Naye kati waneeno okusima omusingi gyaffe ogizimbawo, kusimba kolomu zaffe ezo n'ebisenge bino bikoleddwa mu nnaku ezo. Nnaku 5 omulimu nga gutuuse wano. So musuubira kugutambuza mu bbanga ki? So olwaleero lwa 2 naye by Friday tujja batutuuse full plate, then those Sunday oba Monday tubeere nga tukola ki? Tukola roof yaffe. Yes, because mpozi kyenjagala okugambako abantu baffe, speed ya project yo okutambula empola kwa project yo kideterminingibwa ssente zo. Ssente zo ze zikuwa kyoyagala mu budde ki? Obudde bwa ssente, because ffe tusaba nti twagala kati musenyu gujja in time. Tusaba nti twagala saminti waali. Broker ebaawo kati waba nsonga lwaki project etambula mpola nga material waali. Material agulwa ssente. So speed ya project yo oba okutambula mpola kideterminingibwa financial masoyo. Ssente ze zidduse ebintu. Tumalirize na kano nga otubuuliramuko ku brokers ne zizimbisibwa. Ez'omusenyu zino. Lwaki ze mwalonze osooka tuye ku block eno eri abazimba bonna babeeko kye bagimanyaako? Okay, kakati block eno nkigamba nnyo abantu baffe nti nno abantu bakola nnyo comparison ye block enkadde ye block eno entono ne block eno ennene. First of all, block eno ennene eyanguya omulimu kati nga ffe abazimbi eyanguya omulimu bagamba nti bakikoze mu lunaku lumu oba 2 ekizimbe nga okiraba bloka bwe bagizimbye. Omuntu ayinza obutakikkiriza naye nga ekikulu kya byonna eyanguya omulimu. Abantu abamu bagamba nti neesevinga mu kasente naye mathematically bw'okibalamu slightly katono mu kusevinga ssente n'eri kubanga eno okalaba katono naye ate eri ejja giraba nnene naye era mu byakasente slightly ejja kukola ki? Ejja bba ntono. Then abantu abalala beegumyawo bati nti olw'okuba ono saminti bloka zino zikola mu saminti bungumuko okusinga ki? Oba oli awo naye ayina ensonga ye. Yes, naye nga ffe nga ffe twasaze tukozesa eno kubanga eyagala kola ki? Etwanguyiza omulimu ate nga ne client omulimu gwagala ki? Mu budde mu speed. Nange gye njagala kati tonyongera ya ttaka. Emirembe gigenze gikula, ebintu bigenze bikyuka. Kale be bakugu abalihira Construction Company tuli on site okubeera nga ate tubalaga emirimu engeri gikolebwa nga bulijjo mbagamba nze omuntu gwe sitalanze tutawaana era tobaako ky'omumbuuzako naye gwe nnanze oyina emikisa 10 ku 10 okumbuuza ku mirimu gye engeri gye mba mwakataganyeemu. Kati buno bubaati bwaki?
kakati mu nkola ya columns tuyinamu zino column eza box ate tugenda baamu ne zino eza round kakati eza box nga ye bazibalaze zo bazikubye na box na mbaawo okukola box yazo naye ate waliwo zino eno eza round ez'obubaati zino ez'obubaati tugenda ziteeka bweru ku shade mashedi gaffe kwa design gye twakola yali ya columns za round so zino zigenda kuba columns era gyemitayimbwa gyayo gyegino just kwongera gitereeza nagisimba nagiteeka mu line nga biggwa ng'ekyo kiggwa ssebo kale mutukkirize olwaliro tukome wano naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga project eno engeri gyegenda okutambulamu tulabe pulaani n'ekigenda ova mu pulaani ebibiri bikwatagana oba kyensuubira nti bijja kukwatagana kuba nze mbakkiririzaamu era kyensaba nammwe abatulaba mubakkiririzeemu weeteeketeeka okuba ng'oggalawo omwaka ng'oguggala n'abalihira oba oyagala biodigester bakubire ayagala okumuzimbira ennyumba bakubire ayagala oluzi tukubire ayagala painting tukubire ayagala ebyamasannyalaze bakubire ayagala wena abaagala okugula empenda zammwe ez'amataka surveying tukubire ate temutya nti ebizimbe bazimba binene byokka nedda ennyumba luumu bbiri mbayita rumu 2 tuyite rumu 2 tuyite rumu 5 tuyite kalina myerire 3 tuyite sebo kale byebyo banyabo ne basebo tujja kuddamu okukwatagana ku part 2 ey'omulimu guno katonda abatukuumire mweraba buloka yazimbye eno gye bayita batya buloka mpozi kakati bloka zino zirimu sizes ez'enjawulo mulimu 8 mulimu 4 mulimu 5 mulimu 6 ati muzimbisiza sizes kakati ffe twazimbisiza size 6 yekola ku bizimbe nga bino ekola ku bizimbe bino nene ffe ezimba 4 ebeera ekoze eki enafu yemujjukira tugenda kozesa tuteekayo ruufu waggulu kati size eya bloka naye determininga nnyo kyogenda okukola ki okuteeka waggulu kakati okutwala mu kizimbe kyaffe kino kakati omulyango tutegenda beera awo badde njagala gwe tuba tuyitamu mwennyini omulyango gw'ekizimbe ogumu ku jjo kakati wano wennyini omulyango gwaffe ogumu we gugenda obeera omulyango gwa dormitory ogumu ku jjo omulala gujja beera eri side ate wakati akati awo wakati bisenge just eno veranda shade nenga waliwo ekisenge okuva ku guno omulyango paka oguli omulyango ate shade era mwatadde mbuli obusalamu just kati bino bya musingi biri wansi bajja tugenda yewe enkokoto naye nga just kati kyolina oconsideringa kye kino kisenge kino kigenda kisenge kirwaninga okuvanga wano paka ne wali yolewa ku mulyango nona kisenge kati wano oba oyingira wano wano oba oyingira mugenda kukyawula yawulamu ate tugenda kwawulamu gino just misingi kintu kubeera nga kiri waki wamu eyo bakado nga olaba ennyumba yo ntino bakadozi kweziri nga olaba nti bakadozi ku nyumba zibeera eno ng'ewali kitchen kakati kale nene kitwale nti bakado yaffe wano nsigala nfuluma nenyingira osigala ofuluma nawali wayingira wali wayingira esebo kakati space eno yonna esigadde butanda bw'abaana buno bwonna butanda bw'abaana bwonna kusula okususa ate wano nga wagasseewo kakati eno mpagi yaffe era eyo gye twagambye kwongerako kunyweza kintu kyaffe kubanga waggulu agenda beera eki kolomu waggulu sirabu agenda beerayo kasolya kati biimu yaffe egenda bbanga eva ku kisenge ekimu okudda ku kirala esebo so ngati nga wenkugambye wano wonna wonna wakyali ki bwana wonna butanda bw'abaana katanda omuyizi waffe bw'anaaba ng'avudde oba avuddemu eri nsonda esembayo eri oba wa kasitaba ng'ali mu ddoomu asobola okujja n'ayingirako wano wa kamera waffe wanaabalaga wano ayingira kukola ki ne waliyo ebintu nga bibiri waliyo toilet
lino essomero ly'abasiraamu waliwo we bafunira wuzu then waliyo n'ekinaabiro so eno ye room eno buno obuyigo kiyigo toilet ne bafunira wuzu byonna biri bwana byonna biri mweno ate bingi bingi then omuyizi waffe n'abazimbye bonna basiraamu abazimbye nabo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu ye Al-Hila Al-Hila construction company tebola madini bonna ebeera nabo kakati omulyango guli ogwokubiri gwe twayogeddeko guli waneeno era ndaba njimiridde mu mulyango kakati nga twagenda ekiba kirungi ozimba ekinu nga kiri kuki plan omuyizi wafuluma mu guno omulyango guno kitegeeza alina nnyo ogwaki ogwa metro niwo bawadden kati kitegeeza eno ruumu yaki kugenda wa wadden kati doomu tugifulumye mu mulyango omulala katugenze wa wadden mulyango guli kumpi n'eddoomu kati eno ye ruumu yani wadden ya wadden oba metro gwe banaasiima bo so bwekityo ekizimbe kyaffe ekigenda okufaanana beera